Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe, waliwo ensonga ebadde erabwako ku mitimbagano, ku TV, ku radio ne ku social media nga enamugongo abakatuliki bagenzeyo mu kulamaga kwabwe, naye ate ne baba nga balabiddwako nga bakambwe nga basunguwavu olw'okubeera nti bagambiddwako nti ekyo kyemukola musinza bibumbe. Kakati ne banyiiga era amaloboozi gaabwe gayitinganye kumpi buli wamu nga bagamba nti mwe kyemutugamba nti ffe tugenda nitusinza ebibumbe Namugongo, kyekimu nammwe mugenda e Makka nammwe ne mulamaga era mulabwako nga mwetolola, abasiraamu beetolola Kaaba, nabwe kityo Kaaba n'ebibumbe bya wano e Namugongo bye bimu. Ensonga eyo Sheikhe eyanukulwa etya? Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ekibuuzo kino ky'obuuza muganda wange Sheikh Ali Kirima hafidhakallah kikulu nnyo naddala mu programu yaffe eno eyateekebwawo okutereeza enzikiriza ezimbirwako okuwona kw'omuntu, kubanga atuuka mu maaso ga Allah ng'alina enzikiriza ennamu yo yagenda okuyingira ejjana. Atuuka mu maaso ga Allah nga yalina enzikiriza nga mbi, oyo tagenda kuyingira jjana ya Allah tabaraka wa taala. Nsaba Allah abeere nga atuteeka mu bannannyiniyo. Kakati omubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nga ye khatamul anbiya'i wal mursalin, yewe nkomerero mu babaka bonna ne bannabbi. Teri yagenda kujja luvannyuma lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulinda kiyama kuyimirirawo. Omubaka oyo yatuleetera eddiini, ng'eddiini eyo erimu ensonga mpitirivu. Buli makulu g'obwenkanya gali mu ddiini eyo, buli makulu ga kulongoosa wakati w'omuddu n'omutonzi we gali mu ddiini eyo, n'okulongoosa wakati w'ebitonde n'ebitonde amakulu ago gali mu ddiini eyo. Eddiini erimu okusaala, eddiini erimu okusiiba, eddiini erimu okuyamba abeetaavu okwetteeka nga zaka, n'okuyamba abeetaavu okwakiyagalire nga sadakaati eza bulijjo. Eddiini erimu okuyisa obulungi abazadde, eddiini erimu okuyisa obulungi omuliraano, eddiini etulagira okwogera ebigambo ebisinga okubeera ebirungi. Eddiini y'Obusiraamu ekubyeko buli bulungi ate eziyiza buli bubi. Teriyo makulu mabi na mbeera mbi okujjako nga eddiini y'Obusiraamu yaziyiza embeera eyo. Wabula eddiini eno ekintu ekisinga obukulu mu ebyo byonna bye yajja nabyo kwe kulagira abantu okubeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka omutonzi waabwe. Eyo ensonga esingira ddala okubeera enkulu eri mu ddiini eyaki ey'Obusiraamu, okubeera nga abantu n'emitima gyabwe n'emyoyo gyabwe basenguka buli kitonde ne bwe kigulumira kitya nga bannabbi, ne bwe kigulumira kitya nga bamalayika, yani ne bwe kiba n'eddaala ddene nnyo eri Allah, ebbanga likimala nga kiri mu kategore ya kubeera kitonde, oba ne bwe kigulumira kitya mu mbeera eri physical ng'ensozi ezo ezanywera mu ttaka ne zitumbeera mbire, ng'enjuba egyolaba emulisa abali emashariki n'emagaribi, ng'enjuba gyolaba eyo evaako abantu bonna ne bafuluma mu budde obw'emisana ne bayingira mu tulo, ate ne bajja mu tulo ne baleeta mu budde obw'emisana banoonye risiki. Ebyo byonna teriyo
kintu kyonna kigwa mu kategore ya kubeera kitonde kikkirizibwa kusinzibwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Eyo y'ensonga esingira ddala okubeera enkulu nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gye yajja nayo. Yani gwe ali eyo omusiraamu, naawe ali eyo atali musiraamu ng'owuliriza ebigambo bino. Tolaba abasiraamu nga basaala emirundi 5 mu lunaku n'olowooza nti ekisinga okubeera ekikulu ekiri mu ddiini y'obusiraamu kusaala. Towulira abasiraamu nga buli mwaka basiba omwezi gwa Ramadan n'olowooza nti ekisinga obukulu mu ddiini y'obusiraamu kusiiba. Tolabanga abasiraamu bateeka essira ku nsa z'abakyala mu nnyambala yaabwe nga balaba beebikkirira bambala jilbaabu n'olowooza nti ekisinga okubeera ekikulu mu basiraamu kwebikkirira. Tolaba abasiraamu nga bagenze e Makka okukola hijja n'olowooza nti ekisinga okubeera ekikulu mu basiraamu okukola hijja, n'ebirala bingi by'olaba oba by'owulya ebiri mu basiraamu. Wabula kimanye nti ensonga esinga okubeera enkulu mu ddiini ey'obusiraamu kwe kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba ti wa'budullaha musinze Allah yekka wala tushiriku bihi shay'a, temugattangako ekintu kyonna. Shay'a la malakan muqarrab wala nabiyan mursal, tewali kyetuteeka ku Allah kyetumusinza naye ne bwabeera malayika nga Jibrilu aleeta obubaka mwoyo mutukufu naam, oba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ow'enkomerero mu bannabbi asinga bannabbi bonna ekitiibwa n'enkizo mu maaso ga Allah. Tetusinza Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. N'owulira ne bw'owulira abasiraamu nga baagala nnyo nabbi waabwe, bamwogerako nnyo, bamutendereza, bamusuuta, tebamusinza. Tebakola ki? Tebamusinza. Era ffe eno mu busiraamu nabbi waffe yafa bamuziika wali Madiina kubanga owaffe muntu iffe tugoberera nabbi eyali omuntu, so si tetugoberera nabbi eyalina amaanyi g'obwa Katonda. Katonda ye Allah subhanahu wa ta'ala, ebyo bimweyawulidde. Naam, ye mutonzi yekka, tewali kitonzi kirala okujjako ye. Ebisigadde byonna oba bifaanana bitya bitonde bye, kati tewaliyo. Naam, kitegeeza nti ebiriwo bya mirundi ebiri, birimu emiteeko emeka? Ebiri. Eyabitonda ne bye yatonda. Kati buli kyonna ekyatondebwa, abeere Yesu Kristo, abeere Bikira Maria, abeere Nabbi Muhammadi, abeere Malayika Jibrilu, zibeere ensolo ezo ez'amaanyi ez'omutawaana eziri mu bibira, gabeere ga lukwata agali mu nnyanja, zibeere kawaakibu ezo emmunyenye ez'amaanyi ziyita mu bwengula ng'enjuba n'omwezi ne zi Jupiter ne zi Mars n'endala zetuulya bannasayansi ze batugamba ze bamanyi ne ze batannamanya. Tetulinayo kyonna kisinzibwa ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ate oba abasiraamu tuli ku ddaala ng'oli singa agamba nti nange siina kye ngenda kusinza, siina omuntu gwe ngenda kusinza, wadde ejjinni, wadde malayika, wadde enjuba, wadde ensolo, wadde siinayo kyonna kye ngenda kusinza. Ogenda kukola otya? Nze byonna ngenda bigatta wamu mbisinzize wamu. N'akwata zi malayika zonna, n'agattako n'amajinni gonna, n'agattako n'abantu omuli bannabbi bonna, n'agattako ensolo, yani n'agamba kankwate kategori y'ebitonde gye mba nsinza nga ngigasse wamu. Ye muli ng'alaba nti bw'agigatta wamu enaabeera efunyeeko kulungubanguba agisinze ng'agisinza wamu ne Allah. Fene waffe mu busiraamu tugamba nti oyo akaafuwadde avudde mu busiraamu, si musiraamu. Lwaki? Alina okusinzibwa ye Allah yekka. Yani ate onaafunayo omuntu omu bw'ati nga Ngobya n'amusinza, oba Maria Teresa, oba n'asinza nga abashiya balina enteekateeka y'okuzimba ekiggwa ku ntaana yali Supreme Mufti Zubairi Kayongo ekiboga, nti basinza Kayongo, oba ne basinza ekintu kyonna. Kati ate oyo aba ali ku bubuze obwe tugambe singa ogatta abantu bonna n'ogatta amajinni gonna n'ogatta zimalayika zonna n'omala obigatta wamu n'obisinza,
eno mu busiraamu oba okaafuwadde bw'ofa tetukusaalira tuba tuli bamativu nti bw'olizuukira ogenda mu geyeena. Lwaki? Asinzibwa ye Allah yekka obwe busiraamu. Ntegereka seeka? Kakati ate bwe tukulaba gwe ng'osinzaako omu oba osinzaako jjinni lyo oba olinayo akagaliko kali wansi w'ekitanda k'osinza oba olinayo iriziyo ate gweoba oli ku ddaala bbi nnyo mu bubuze kubanga oli tumulabye nga ali ku ddaala lyawe obuze ddene kati ate wate gwe yafunayo akantu kamu k'osinza. Nabbi yagamba nti buniya al islaamu, eddiini y'obusiraamu yazimbibwa eyimiridde ala khamsin, ku mpagi mmeka? Ku mpagi mmeka? 5 zokka. Kweri naye empagi esooka shahadati alla ilaha illallah, kwe kulangirira n'olulimi n'olangirira n'omutima nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Olaba eddiini yaffe tuli ku nsonga ki? Abo abagamba nti abasiraamu bagenda e Makka nabo ne basinza ebitali Allah, kirina njawulo kiffe kye tukola wali namugongo okusinza ebibumbe nga nabo bagenda e Makka ne basinza. Yani bagamba abantu bakiteeka mu kifaananyi nti n'abasiraamu balinayo ebintu bye basinza. Mbu waliwo ejjinja e Makka lye bagenda ne basinza, bagenda ne basinza ennyumba ya Kaaba, bagenda ne basinza ekiwaji n'ebirala bye boogeza obutamanyi obw'ekika ekyawaggulu. Era ng'omusomo guno gwagala kubazuukusa oyo abadde yawulira ebyo nga si musiraamu n'alowooleza paasita we obulungi nti kirabika paasita gamugamba mazima, oba oyo yenna kwegamba twagala omusomo guno omuntu agutegeereremu ki kye bayita obusiraamu era buyimiridde wano okusinza kitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ate mu ngeri y'emu okutangaaza ebyo ebikubuzaabuza by'otategeera ku nsonga eyo otegeere ki kye bayita hijja. Era abaffe ebikolebwa mu hijja birina wonna we bifaananira n'obwo obubuze bwe tulaba obw'olwatu oba okukwata ebibumbe namugongo oba okgenda ku ntaana ya Ngobya oba eya Maria Teresa oba n'ogenda n'osaba ebintu ebyo ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala n'obisinza n'obikaabira n'obinnyonnyola n'obyegayirira n'obifukaamirira byebimu. Kakati Nabbi yagamba nti buniya al islaamu ala maadha ala khams, obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi mmeka? 5. Empagi esooka shahadati an la ilaha illa Allah, kwe kulangirira n'olulimi n'okakasa n'omutima nti buli kitali Allah kisinzibwa mu bukyamu. Yaani kitegeeza ki ekyo? Wa ghayrullah in ubida fa bi baatil, buli kitali Allah bwe kisinzibwa kisinziddwa mu bukyamu, kisinziddwa mu bubuze, kisinziddwa mu butamanya, kisinziddwa mu bukafiiri, kisinziddwa mu bulyazaamaanya, kisinziddwa mu butasooka kusiriikirira, kisinziddwa mu bubuyabuya. Buli kitali Allah bwe kisinzibwa kisinziddwa mu bukyamu. Wa ghayrullah in ubida fa bi baatil, Allah yagamba tidhalika bi anna Allah huwa al-haq, ekyo lwakubanga mazima ddala Allah yeyeka asinzibwa mu butuufu. Lwaki asinzibwa mu butuufu? Huwa al-khaliq, ye yatonda. Huwa ar-raziq, yalabirira. Huwa al-malik, buli kyonna kyatonda kike yakifuga. Huwa mudabbiru shu'un, yakyusakyusa embeera z'ebintu ebyo. Idhan yagwana okusinzibwa, asinzibwa mu butuufu, asinzibwa ddala ddala ng'agwanidde. Wa ghayrullah, ate kitali Allah, in ubida bwe kisinzibwa fa bi baatil, kiba kisinziddwa mu bukyamu, mu bulyazaamaanya, mu butamanya. Lwaki? Tukyebaza ki? Kyekyatutonda, kyekyatonda amazzi ge tunywa, kyekitambuza enjuba, kyekyatonda ettaka lino kwe tutambulira. Ongoberera seeka? Kyekyatuwa obulamu gye kiri gye tugenda okudda, oba nakyo kigenda kubeera nga ffe mu kudda eri oyo eyakitonda. Katulekawo tutya nnyini kyo ne tusinza kyo, oba ne tusinza nnyini kyo nga bwe tusinza nakyo ne tubyenkanyankanya. Dhalika bi anna Allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Ate buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah kisinzibwa mu buki? Mu bukyamu, mu bubuze, mu bulyazaamaanya, mu bukafiiri, mu bulimba, mu butasiriikirira obw'ebusiraamu. Empagi eno esooka ogirabye?
egoba omuntu ku buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah tereka musamize mu busiraamu ekyo omukatoliki ali eyakimanye gwe bw'olabanga lihaaji eritikidde enkuufiira nga lirina essabo tuyambeko okutuusa eddoboozi okutegeeza abantu nti oyo si musiraamu tuyambeko buyambi totufutyanka gamba nti oyo musiraamu nedda eno ffe abasiraamu tusiiba emisana n'ekiro tumwegaana oyo si wamuffe oyo si wamuffe ate nga tumulaba n'entalabuusi gwe naawe genda wali ogigule ogiteeke ku mutwe olaba oba enaatumbira n'ekuddukako genda gwe naawe Stephen genda naawe Ponsiano ogigule ogiteeke ku mutwe olaba oba enaakuba enduulu enaafuwa firimbi enakikola kitegeeza nti olwo lugoye ekitega terulina mugaso lulina omugaso kwani ku musiraamu kubanga omusiraamu okubeera nga ategeerekeka nti yuno omusiraamu ekyo ewaffe tusinza nakyo Allah naye ani oyo gwe kigasa ddala nga musiraamu so si oli alina essabo agenze n'agula entalabuusi wali ennakasero oba mu kiyembe n'agitikkira n'ogamba nti afuuse muki musiraamu gwe tolabanga nze nange omusiraamu singa nkeera ku makya nga ndi musiraamu ninyambala eggandula ya faaza mweyo muntongoze ne mugamba nti oyo faaza gyatusomera emisa bayinza okukikola tebasobola ithan kitegeeza ki kitegeeza nti olwo olugoye omuntu lwayambadde terukola si lwe lufuula omuntu okubeera nti aliku ekyo kyalina okukola ki abadan eyo nsonga nkulu nnyo omuntu okubeera ng'agitegeera hatta n'obutayirire lwegenda ali emulago gamba abasonjagala kuntaye tebakutayirira tebasaana kubuuza mbu oli musiraamu tebakubuuza nakubuuza bakutayirira butayirize ate ddiba terigaana kuvaako bali kati esaawa zino kati be banoonya abantu mujje tubatayire terigaana nti ŋŋaanye mpaka amaze okusiramuka ŋŋaanye sijja kuvaako livaako bulungi nowona bulungi gamba yagala okukuza ekirevu emabega eri batuvumanga ababeeranga n'ebirevu nga tulina engeri gye tubalabikiramu nga sitaani bw'ogimanyi omulimu gwayo ate bwe yakireetanga fashion nga musono ate mwana wattu olwaliro okuba n'ekirevu mu kibuga kikikufuula omuzuukufu naye nga ffe bwe twakikuza ku lwa Allah nga nabbi waffe yatulagira kyabanga kya bunyoomoofu tekikyaliwo ekyokuzirinnyamu kati fashion tekiriwo kati erina okubeera nga sokisi zirabika sitaani bwetu bwetambuza abantu bwe kijjira mu fashion ekyo kiba kikisiimibwa bwe kijjira mu ddiini obwo kuba kusigalira mabega kuba lwaki kubanga omutonzi talina bugulumivu mu mitima gy'abantu ebibye biyisibwamu amaaso kakati hadithi eno seeka gy'owulidde buniya al islaamu ala khams busiraamu bwazza ku mpaji mmeka 5 tugenza okutunuulira empaji zino 5 nga bwe tumaze okwawula Allah netuleka tuteekawo okusaala netuleka tuteekawo okusiiba netuleka tuteekawo zaka netuleka tuteekawo ogenda e Makka naye nga abo abagenda e Makka abasiibye abasadde abawadde zaka basoose kukola ki basoose kwewala ebisinzibwa ebitali Allah kubanga y'empaji esooka kitegeeza nti ne tumala tubeera ng'ekyo kye mutwogerako nti bwe tugenda e Makka tusinza Kaaba tusinza mayinja amazima tetubeera basiraamu tetubeera baki n'empaji z'obusiraamu oba ozireese okwonoonagana ti empaji esooka etugamba temusinza okuggyako Allah ate ey'okutaano ng'etugamba tugende tusinza amayinja e Makka tusinze n'ennyumba e Makka n'ebifaanako bwe bityo kitegeeza nti waliwo kyotategeera naye ate nga kikwetaagasa obwetoowaze okkiriza abakitegeera bakikunnyonnyola okitegeere bulungi kitegeerekese kaka tugende butereevu ku kiki ekibeera mu hijja abaffe kyekimu kirina ekifaanaganira kyonna na bino ebibiri namugongo ekisooka Sheikh Ali abatali basiraamu bawulira abasiraamu bwe babeera e Makka balina ebigambo bye bawulira nga boogera nga babiddiŋŋana hatta ne mu zireediyo zaffe e Uganda bwe babeeraawo bakalanguka abantu abagenda e Makka eyo slogan bagiteekamu eyitibwa talbiya mu busiraamu ye shi'ar ya hijja ye slogan ya hijja egamba etya
labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Eyo jibaita talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Tukwanukudde omulezi waffe. Twanukudde Allah. Oba twanukudde nyumba. La. Oba twanukudde jinja. Nedda. Oba twanukudde Makka. Nedda. Twanukudde labbaika twanukudde. Labbaik Allahumma omulezi waffe Allah. Labbaik tukwanukudde. Labbaik kitegeeza ki? Tukwanukudde olwanukula oluli waggulu okwanukula yantuzze. Lwaki? Anti Allah yagamba Nabi Ibrahim tuwaadhin fi nnas bil hajj. Yimirira okoola abantu bajje eri hijja. Ninga tewali bantu baali mu kiseera Allah gweyimirira okoole yatuuka rijala ojja kulaba abajjira ku bigere wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Ogenda kubalabanga bajja okuva mu buli kanyomero k'ensi. Kati bwe tuba tujja wa adhin yazina kowoola kati twanukudde okowoola okwo labbaika omebe ogamba mutabani wo nomugamba yimirira mu lujja okowoole sula ne soweedi yimirira abaana baba bajja bagamba nti nno tukwanukudde ogambye gundi ogambye swaibu mugambi yimirira mu lujjaawo okowoole sula ne soweedi. Sula no soweedi bwe bajja bagamba swaibu tukwanukudde swaibu tuzze swaibu bagamba batya tuzze taata tuzze batugambye badde otwagala siwe kiri. Kati abasiraamu bagamba labbaik Allahumma labbaik tukwanukudde tuzze nga bwe watulagira okujja nga bwe watukoola okujja tuzze. Labbaika teeka wano musitale era tukwanukudde la sharika laka labbaik tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako gwe ayi Allah togattibwako kintu kyonna. Labbaik tukwanukudde. Ulira omusajja bw'ayimiriranga munyiivu nalabye oba waliwo ono omu oba munnabyabufuzi oba munnakatemba oba buloga oba kyawo gundi ono emabega yabeeranga n'obwana nga buyamba biki ali awo nawulire Sheikh Miradi nga amwogerako erinnya ndyerabidde gani saalinyweza bulungi nga munyiivu bagenda ne basinza amayinja ne basinza ki subhanallah nenga kati laba ono musajja wattu okuyimirira ku mpewo n'oyogera ekigambo ky'obutategeera ekifaanaganako bwe kityo tolaba nti kamogo kanene naddala ng'oli national figure abantu nga bakumanyi nnyo mu nsi wali yagadde weetyobole bw'otyo. Abasiraamu kye boogera nga bali e Makka bagamba nti labbaika la sharika laka labbaik tukwanukudde ayi Allah tewali kikugattibwako kyonna labbaik tukwanukudde. Olwo abo bagenze kusinza nyumba bwe bagisinza baba bamugaseeko ate gye bagenze e Makka okwetolola Kaaba bali mu kulangirira tukwanukudde ow'ekitiibwa Allah tewali kikugattibwako ayi Allah. Ekitegeeza kuno okugyetooloola okugenda kutegeera lwaki beetooloola ennyumba eyo era otegeere nti si gye bali mu kusinza n'akamu n'akeddagala era kyolabanga atawali nnyonnyi nnyonnyola yonna nnungi etegereka ku ekyo eno mu busiraamu bitegerekeka bulungi nnyo ate naawe bugulawo omutima ogenda bitegeera bulungi awo wenyini seeka ku ssaawa eno we tuli wano tuli ku mulembe gwa .com ng'ebintu bivuunuddwa mu nnimi zonna era ekigambo labbaik Allahumma labbaik n'atali musiraamu bw'akinyigamu essaawa zino akitegeera amakulu gaakyo. Ensonga ey'okubiri kwe kubeera nti bwe balamula omuntu nti gw'osinza kibumbe ate gw'osinza kino kisinzirako oyo yennyininyini kiki kyakola. Bwe weetegereza tewaliyo yadde kiripu n'emu yadde omusiraamu yenna gwe bawulira agamba nti owange gwe Kaaba owange gwe Jjinja naye ate kiri ekiri eri kiri kiriya n'amala akyogera afulumya obusiraamu. Feeno mu basiraamu ennamula agenda ogenda e Makka nga yagitegeera era twamukazaako erya zido agenda ogenda e Makka ekyo ng'akimanyi nti n'omala osinza Kaaba tobeera musiraamu n'omala osinza oba Jjinja tobeera musiraamu
kakati abasiraamu point esooka gye njagala bategeere bonna abali eyo nti slogan ya hijja ekigambo ekisinga okwogerwa mu hijja ekiddiringanwa abantu bonna wonna hatta nga bakyalina Uganda ng'obawulira labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak baddingana kikeka la sharika lak la sharika lak nam tukwanukudde owange gwe ekitiibwa Allah tukwanukudde tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako gwe tukwanukudde buli kyonna ekitali gwe ya Allah bwe kisinziddwa mu bukyamu innal hamda mazima matendo gonna wa ni'ma n'ebyengera byonna laka bibyo gwe Allah wal mulk n'obufuzi bubwo kale la sharika lak kyekigambo ekisembuyo slogan bweto bwetandika ono maaso n'ebigambo ebyo ate bweba efundika kyefundikira ddala nakyo la sharika lak ekinywezaawo teriyo kisinzibwa kyonna mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala eyo ensonga esooka ensonga ey'okubiri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an tifalyabudu rabba hadha albayt wano wali ekinyusi falyabudu eyatulagira ogenda okukola hijja n'atugamba nti walillahi ala nnas Allah alina kyabanja abantu nga kyekiriwa hijjul bayti man istataa ilayhi sabila Allah babanja ogenda balambula ennyumba ani abanja Allah man istataa ilayhi sabila oyo nali n'obusobozi obusobola okugenda n'agirambula naam tiyatulekaawo nagalaale wabula yatubuulira bwe tugenza okulambula ennyumba tugenze kukola ki kyeyava atugamba tifalyabudu basinze rabba omulezi hadha albayt w'ennyumba eyo falyabudu basinze rabba hadha albayt omulezi w'ennyumba eyo owange gwe wekaseesa agenda e Makka ewali Kaaba falyabudu rabba hadha albayt genda osinze omulezi w'ennyumba eyo owange gwe avudde Arua ogenda okukola hijja e Makka agenda okwetoolola Kaaba agenda okutambula wakati wa Safa ne Marwa agenda okuyimirira mu Arafa agenda okusula Muzdalifa falyabudu ogenze kusinza rabba omulezi hadha albayt w'ennyumba eyo kitegere Sheikh Ali oye Allah subhanahu wa ta'ala kirikiriya bulungi ensonga ey'okubiri tulina ensonga mmeka ziwerako twagala kunnyonnyola ensonga eno etegeerekeke bulungi buli muntu agitegeere bulungi naam ensonga esooka slogani yennyini ekozesebwa ebigambo ebiddiŋŋanibwa muyo byebigambo ebigamba nti Allah tagattibwako kintu kyonna naye nga slogani ya hijja so si ya kusiiba si ya kusaala si ya kusaddaaka si ya kwambala jiribaabu si ya butanywa mwenge slogani ya hijja kitegeeza ekitututte Makka kusinza Allah yekka labbaika la sharika laka labbaik ekyo kisooka ekyokubiri omutonzi yennyini nnyini eyatulagira okukola ibaada eyo okusinza okwo yatugamba nti falyabudu musinze rabba omulezi hadha albayt waki w'ennyumba eyo ensonga ey'okumeka ensonga ey'okubiri tugenda ku nsonga ey'okusatu ensonga ey'okusatu abantu bagwana bakitegeere nti ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala alina ebbeetu okulagira kyayagadde alina ebbeetu okulagira kyayagadde singa mubadde muyomba ewaffe ku kyalo twamwinayo omukyala yali mutamiivu muzimu nga muyita Karago Saana naam lyali mwaga agamukazibwako bwe wabanga n'omuntu ng'akususseeko abakatoliki n'abaki bakolanga batya bamuguliranga tooti ya waragi tooti yaki tooti ya waragi yani akatamugonza nnyo n'atamiira nnyo wadde okusigala n'ensonyi ez'obuntu kaakati n'alyoka akulumbira oyo gw'omutumyeko n'amuvuma n'amujonjobaza bwe yabanga amaliriza ng'amalamu akagoba yakolanga atya yavunnamanga ku ttaka engoye zonna eno emabega n'azisitula bwe basikaati
n'agibikisa omutwe kati gwe tobuuze kikisigadde mabega waliwo ekisigaddeyo tavunnamye avunnamye kati ate abasiraamu bwe babeera basinza Allah bavunnama olaba otya bw'ofaananya ekikolwa kya kalago saana n'ekyabasiraamu kubanga bonna batadde emitwe ku ttaka oba oliko ekikyamu kakati Allah nga temundagenda eri emakka tusookere wano nga tukyali wano waka abasiraamu soke mbeewuunye lwaki bateeka emikono ku kifuba lwaki bakutama lwaki temubagamba nti bali mu kusinza awo we bakutamye lwaki temugamba nti bali mu kusinza ettaka bawo batadde ekyenyi ku ttaka bagendedde ddala ekyenyi bakitadde ku ttaka feesi bakitadde ku ttaka bali mu kusa abasiraamu basinza we babeera obasiŋŋaana mu nnyumba yaabwe nga basinza ruumu zaabwe obasiŋŋaana basinza emizikiti obasiŋŋaana basinza eki tutandikiraawo kubanga gwomanyi tosobola kutegeera kyalagirwa mutonzi n'ekyo omuntu kye yeekolera kuba gwe bwe tukusiŋŋaana ng'ovunnamidde entanga tukugamba nti osinzizza entanga bw'osalawo okwewozaako olina otubuulira ani yakulagidde ogisinza amazima n'omala otuwa obujulizi nga Allah ye yakulagidde ovunnamire entanga eyo feene mu busiraamu wawejjeeredde kyokoze kiba kyakusinza omutonzi kuba yabakulagidde obeera munnaddiini feene mu busiraamu lwaki omutonzi Allah yakulagidde nyini kutonda nyini kati oyinza omujemera nyini kutonda nyini kuliisa nyini kulabirira nyini kukola akulagidde ovunnamire entanga era bw'ogaana ogivunnamira tukati oli mukafiiri gwe ogaana otya omutonzi bw'akulagira ati ekintu n'ogaana sigwe kati kuno kusinza kuno kumbawano mba nsinzizza entanga nga tugamba nti obwo bwe bukafiiri nanyini mugabo yabadde akuwadde butereevu nyini mugabo yagukuwadde kyokka eno mu busiraamu tuli bamativu ti Allah talina kintu kyonna kyakkirizaako kusinza kitaliye totegeerera wano mbwe abasiraamu Allah yabakkiriza basinzeeko Kaaba yabakkiriza basinzeeko ejjinja Allah yagamba wala yarda liibadihi alkufur Allah tasiimira baddu be bukafiiri obwo bukafiiri okusinza kitali Allah siwe kiri kakati ekyo oba okitegedde manya nti Allah subhanahu wa ta'ala waddembe okulagira abantu okumusinza nga bw'ayagadde njagala ndeete ekyokulabirako nga abakatoliki bakimanyi abalokole bakimanyi abakristaayo bakimanyi ngeneeno mu busiraamu tukimanyi era tukikkiririzaamu owekitiibwa Allah yalagira nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam okumusinza naye omanye engeri gyamulagiramu okumusinza lindako omanye engeri gyamulagiramu okumusinza yamugamba kusala mwana we mwebyo ebiragiro ebinene byamuwadde nga kubiteeka mu nkola kumusinza yamulagira kusala mwana we naam ng'okwo kusinza Ibrahimu kwa ate oba okusinza okwo ne tukugulumiza nnyo nti kwali kusinza kwa maanyi nnyo Ibrahimu kuyakkiriza n'akola ne tuuka olwaliwo nga n'ezimu ku nsonga ezikozesa hijja ziva ku ekyo Ibrahimu kye yakola alayhi salatu wassalamu kitegereka tusala ensolo hadi ne tusala dhuhiya nga tusinziira ku ekyo Ibrahimu alayhi salatu wassalamu kyakola kyeyakola ekibuuzo kigenda eri omukatoliki ekibuuzo kigenda eri omulokole ekibuuzo kigenda eri omuntu yenna nti nze ani singa onsanga nga ndi ku mwana wange mu musala nenkugamba nti ndi mu kusinza Katonda onnamula otya olwaleero ekyo kyokola kiba bukafiiri wennyini omukatoliki ate mu butuufu n'omulokole ate mu butuufu yaani buli muntu yenna akyegattako nti eyo ttemu ekyo kikolobero naye kasita kyava eri Katonda ng'akiragira Ibrahimu yateeka mu nkola kyafuuka kusinza ffenna tukyegattako nti obwo butuukirivu obwo butukuvu obwo bukkiriza ekyo kyasitula Ibrahimu muffe ffenna sika kyegassemu nti tukitegedde buli otegeeza kusala mwana njogera okusala omwana Ibrahimu yakwata ekyambe falamma aslama Ibrahimu nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam
bwe yamala okumalirira asilama eyo alifu ithnain kitegeka waliwo n'owokubiri ne nabbi Ismaila naye ng'awanise ntaata nsala watallahu liljabin n'amuteeka ku kyenyi kitegetse bulungi agenda kumusala naye nga ani amulagidde ani amulagidde Allah yamulagidde kitegeeza nti nno Allah yalagira nabbi bw'okusala omwana we fenna tukitwala nti ekyo nabbi Ibrahimu kye yakola okumalirira okusala omwana we ng'amulagidde ye Allah ekyo kyamusitula obwo bukkiriza ekyo kya bbeeyi wahakadha naye ate nze n'omala onsanga nga nsazeewo okusala omwana wange okyegattako nti ekyo kikolobero butemu kitegeeza nti amagezi ag'ekinnaddiini gaawula ekintu ekivudde eri omutonzi ekiragiro ekivudde eri omutonzi n'ekintu abantu kye beeyiyiriza kitegereka so nga waliwo n'enjawuliro wakati w'ebintu ebibiri nti bano Namugongo bali mu kusinza bibumbe ebyo ate ffe e Makka tetuli mu kusinza Kaaba tetuli mu kusinza nywanto tetuli mu kukola tutya tuli mu kusinza Allah nga bwetuvudde emabega bwe tukinyonyodde obulungi mu ayati naye hatta kiba kubeera nti Katonda kyenjagala wano nti tuba kubeera nga Katonda yatulagira tugende tuvunnamire Kaaba kino kyenjagala mu makulu gano tuba kubeera nga Katonda yatulagira tugende tuvunnamire Kaaba ontegedde bulungi munnange twali badde bakkiriza tetwali badde basamize tetwali badde bashiriku era twaligenze bulungi nnyo ne tuteeka ebyo so no Allah tatugamba ng'okukola ekyo twaligenze bulungi nnyo ne tuvunnamira Kaaba tugambe singa kyali kuba ontegedde bulungi twaligenze bulungi nnyo ne tuvunnamira Kaaba era tetwaliyitiddwa abakozi tetwali badde mu bukafiiri bwonna wadde obubuze bwonna walwa twali badde bakkiriza kubanga neeri mu bakatoliki bakimanyi nti eki Allah waddembe okulagira kyayagadde wadde mu makulu amalala kikolobero bwe kiva ewa Katonda ate kikola amakulu amalungi nga kivudde ewa Katonda nga bwe tukyegattako nti Allah yalagira Ibrahimu okukola ki okusala omwana waliwo akivumirira mu ekereziya waliwo akivumirira mu kkanisa lwaki kyava waani kyava waani ekifaananyi ekirala Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonda nabbi Adamu alayhi salatu wassalam fenna gwe tukola tutya fenna gwe tuvaamu yalagira bamalayika bagende bamuvunnamire yalagira baani wa idh qulna lilmalaikati isjudu li Adama Allah yalagira bamalayika bagende bavunnamire Adamu ne bakikola oba nedda Allah yagamba atya fasajadu bonna ne bavunnama nga bavunnamira ani Adamu bakafuwala nedda eyagaana okukikola ye yakafuwala illa Iblis okujjako Iblis aba yagaana wastakbara ne yeekuza wakana min alkafirin nafuuka mukafiri sitaani enkulu kitegerekese kyekyamufuula sitaani omutawaanire gubaawo n'okutuusa olwaleero embiranje tulina wakati waffe naye yavaawo gaana ekiragiro ky'omutonzi tuyigawo ki Allah alagira kyayagadde era okukiteeka mu nkola bwe bukkiriza okukiteeka mu nkola bwe bukkiriza Allah atulagidde alagidde abantu bavunnamire Adamu alayhi salatu alagidde zimalayika zivunnamire ani zivunnamire Adamu alayhi salatu wassalam bwe zamuvunnamira zakola kyabukkiriza tugende kulayira singa ndayira ekitooke kyagonja mba nkoze shiriki singa ndayira nnyabo mba nkoze shiriki singa ndayira olusozi mba nkoze shiriki singa ndayira jjajja yakuba empologoma omuggo gumu neefa mba nkoze shiriki singa ndayira mutume Muhammad mba nkoze shiriki yani mba nkoze ekikolwa eky'obukafiiri mba ngasseko Allah mba nkoze ekikolwa eky'obubuze eyo waffe shirikun asghar shiriki nji ntono naye Allah ow'ekitiibwa Allah yagati wadduha wallayli idha saja Allah yalayira obudde obwadduha naam wattiin Allah yalayira omutiini washamsi wadduhaha Allah alayira enjuba naam Allah alayira kyonna
kyayagadde yatuuka n'okulayira naam fala uqsimu bima tubsiruna wama la tubsirun yatuuka n'okulayira byonna bye tulaba ne bye tutalaba kitegereka amakulu Allah olw'okuba yennyini buli kimu tabuuzibwa alagira kyayagadde kabaka waba tuba kubeeranga bwe tugenze e Makka tugenze kusinza nnyumba eyo nga Allah yatulagidde twalisiga tuli bakkiriza ontegedde singa kyali kuba so nga aya wagiwulidde yatugamba tugende tusinza omulezi waki hadha albayt kitegeeza bulungi abatugamba tugende tugivunnamire twali badde tuli mu kusinza nnyumba oba twali badde tuli mu kusinza ye twali badde tusinza ye kubanga kyekyo kyennyini nga buga nti tuvunamye ekyenyi ku ttaka tusinza ye yalagidde okitegedde twali badde tuli mu kusinza ye so nga ate takitulagirangako ekyo nam takitulagirangako ekyo eyo point eyokubiri gyenjaga tutegeere wano nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'alagira ekintu kyonna tekikola makulu naawe kyeweeteereddewo igwe olina otugamba nti Allah yakukkiriza ogende namugongo osinze kalooli lwanga n'ekizito omuto kitugamba Katonda yakikulagira ife oba otumaze tetuddamu kugamba nti basinze ebibumbe tugamba bali mu kusinza Katonda ate nga bakutte ku kizikooto omuto bamunnyonnyola ye anti Katonda yabalagidde point etegerekese bulungi batera okugamba nti nomala omusawo obujulizi mbwokuba omutwe n'ogubotola yani nga tebulabika tasobola kubutalina waabujja kubanga amazima ekyo kyebakola kikontana n'ekyo nabbi Isa alayhi salatu wassalamu kyeyaleeta nabbi Isa agamba Yesu Kristo waqala almasihu ya bani Israil ubudu llaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah bwe kalitanda n'agatta ku Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna bwe kalitanda nafukamirira ekibumbe nasaba ekibumbe nanyonyola ekibumbe faqad harrama Allahu alayhi aljanna hatta ne bwagamba nti nze kino sinkimanyi kibumbe nempitamu kiyite era mu ngeri yemu aba akyali kusinza ekintu ekyo Allah agamba nti wayabuduna min dunillah basinza ebitali Allah ulira aya eno babagamba ife bino si bye twagala ife twagala Katonda naye bino bitusembeza eri Katonda kizito omutatu tusembeza eri Katonda kalooli lwanga tusembeza eri Katonda nuwa mawagali atusembeza eri Katonda kati Allah laba bwakugamba nedda olimba oyo yennyini guli mu kusinza eri kilayimu njereere nam Allah gati wayabuduna min dunillah basinza ebitali Allah mala yadurruhum ebitasobola bakosa okirabo wali nga kyasewuka n'akalangi tekuli wala yanfa'uhum wadde okuba nti bisobola okubagasa lwaki empewo eggwera ku byo omusana gugwera ku byo obunyonyi bugwa kuli obuuka butambulira kuli sizoni bwetuuka ne babiyisaako akeeyo ate atalina munnyo tagaba munnyo tasobola kwetaasa kakati wano wenjagala wayaquluuna bwebaga nti lwaki musinza ebibumbe mumuwadde ki bangu wamangu balina ansa eriredde wayaquluuna haulai shufaauna inda Allah bino si bye tusinza bino tuyitamu biyitire bitutuuse eri Katonda tuyitiramu bitutuuse eri yani eri Katonda qul babuuza bagenda atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard ebyo yani birina kye binnyonnyola Katonda kyatamanyi mu ggulu wadde mu nsi kakati singa gwe wegambidde Allah ekizibu kyo sukulu fees n'ozibulira Allah oba bwavu n'obulira Allah oba bufumbo oba mikisa oba kino oyibulira Allah takimanyi olyoka otumwono omusajja wattu ge baawumbiraawo ontegedde bulungi ate esobola dde okuvaawo wamulekawo omwaka ogwedde n'okumona omusangawo kweri ali bulungi okusinga gwe atambudde n'ogenda ekabali n'ogenda kekiso oyo ali bulungi gwalika mu kifo ekyo nakati n'okumonga waali ebigeete bimufuuyirira kitegerekese ne material amukola kakati omuntu yamuleeta n'amugattaga tudde ku nsonga ki ensonga eri nti falyabudu rabba hadha albayt Allah kyabalagidde tekibaamu bukafiiri Allah yalagira abasiraamu
nti omuntu bwatta mumutte omuntu bwatta mukole mutya mumutte bwekyo kiri mu ddiini yaffe y'Obusiraamu. Allah n'atulagira nti omuntu bw'anywa omwenge tumukube emiggo 40. Naam, ekivudde eri Allah waddembe tetuga nti baba akati mu nnyini ensi agambye kyo tumukubye kibookana. Nnyini ensi agambye naam nti kino tukole bwe tuti onasse munne naye tumutte anaifa naye si bwe kiri akoze kino tit for tat bitegereka bulungi si bwe kiri kakati era tugende ku nsonga endala. Eyo nsonga gye mbadde njagala wawe yakumeka yakusatu egamba etya nti Katonda kyalagidde tekibaamu bukafiiri. Kassa mumanya nti mu Busiraamu Allah yalagira Abasiraamu genda Makka kukola hijja ne mumala mubeeranga kye mwogera kituufu nti tusinza Kaaba nga Katonda yatulagira tusinze Kaaba tetubeera bakafiiri. Newakubadde si kyekyo songa si kyekyo aya wagiwulidde bulungi ng'egamba Allah nti falyabudu mwabagende Makka musinze rabba hadha albayt neka fika tubawe ekisinga okubeera ekinene ennyo bamanye nti ate kino ekitone ennyo tekisobola kubeera nsobi n'akamu n'akeddagala. Kategerekese tudde ku mulamuzi mu ggwanga. Okimanyi nti omulamuzi waddembe ogamba nti mutaawe mumutte mutaawe mukole mutya mumutte kamulamuzi munnange ekigambo ekivudde ew'omulamuzi ekigambo ekivudde ew'omulamuzi tewali akirabanga butemu. Naye ate manager bw'asoowagana ne munne ne bw'aba mulyazaamaanyiza emmaali ye shareholders mu company omu n'alyaza mundu onaakululuke n'abakago ne bamutta n'okulyazaamanyizibwa alyazaamaanyiziddwa naye singa alagira nti mumutte ne bamukwata ne bamutta annange ensinga ejjudde obutemu okakasa yamutta kituufu ekisajja kyatta munne obujulizi buno buvuddeyo sajja kyatta munne naye ate ye omulamuzi kyere emisana ttuku lwaki alina authority alinaki authority omulamuzi ogati oyo mutwale mumutte mumuttise muguwa mutuge oba mumukube masasi oba mumuteke mu electric chair oba mumusise empiso byonna ebyo nakuba akayondo ku mmeeza teryakirabanga butemu waliwo alabanga ng'obutemu kwekyo teryakirabanga butemu. Kitegeeza bwe kibanga muntu munnaffe olw'okuweebwa authority kwekyo akola ebinene oyo bamuyimirize oyo agobeddwa ku mulimu oyo akyusibwe oyo agirebwa kati wotya nnyini nsi okushoninga otya kyalagidde abantu okukola mu kumusinza kyagwe kunze mpulirwa olaba tebijja abagenda e Makka ne beetooloola nnyini nsi yagamba Abasiraamu bagende e Makka beetoolole Kaaba. Nnyini nsi yalagira zimalayika zivunnamire Adamu ziba kugaana zalifuuse nkafiri tetusobola tekuvunnamira ate kati batukisinziza. Ani yagamba nti okusinza kibi? Allah yagamba nti ani yagamba nti okusinza kitali Allah kibi? Si Allah khalas. Kitegeeza bw'aba yakiragidde wano kiba kivudde mu bubi. Tewali agamba nti zimalayika zasinza Adamu so nga zamuvunnamira naye era tewali agamba nti zakaafuwala ate yagaana yeyakaafu kitegeeza Allah tewali azinenya. Kitegeeza nti Allah byalagidde Abasiraamu ibaada ya hijja Allah yagiragira Abasiraamu byonna bye yateeka mu ibaada eyo byonna tebabibuuza tebabikwata nsobi. Okubikwata ensobi oba okutte ekkubo lya Ibuliisu eyagaana okuvunnama. Kitegerekese so nga teffe bwe tugenda e Makka tugenze kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga yaboogiwulidde nga slogan bw'ogiwulidde. Kitegerekeka ensonga endala lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo okusinza okufaanaganako bwe kutyo mu hijja okulimu okwetooloola okulimu okusula mu Arafa okulimu okusula e Muzdalifa okulimu okuba ekiwaji. Kati abatali Basiraamu kino bakiwulire nti ate ffe eno mu Busiraamu essomo lye twajja mu ibaada ya hijja n'ebyo Allah byatulagira omwo kwesamba kusinza kintu kyonna kitali Allah. Ffe essomo lye twategeera Allah lyatusomesa mu bintu ebyo
omutima kyegwali agadde okukolera ekitali kasita Allah yatulagira twetooloola ennyumba eyo ne tumanya nti ekitegeeza okwetooloola kubeera okwetooloola ekintu mu ngeri y'okusinza mu ngeri y'okigulumiza kuba kukisinza ekitegeeza singa tulaba abantu nga bali ku ntaana ya Ngobye e Masaka nga bagyetooloola tugamba bali mu kusinza ntaana eyo bakoze ekikolwa eky'obukafiiri ongoberedde tukijje kuki anti Allah yatugamba twetoolole wali ontegedde yatulagira kirisi kino butereevu Allah yakwata ennyumba eyo n'agifula nnyumba ya mizizo nga tuga nti singa abantu bakwatayo akazinga ne baga nti kana akazinga katukuvu kazinga ka mizizo eyo enteekateeka eba yaki eba yabyamisambwa ababuze mu bufunze emizizo gina kukolebwa mutonzi yekka yaziza yatuga ti wano wa mizizo wano temuyingirawo wano temukola bwe muti wano yitawo bwoti ko tugamba nti oluzi Naalongo nti terusenwako mazzi mukazi ekitegeeza lufuuse lwa mizizo ku bakazi ekyakikkiririzaamu agenda kufuuka mukafiiri tukiize tutya tukiyigidde Makka nti okuziza kweyawulidde mutonzi yeyekaziza kitegereka yagamba abasajja e Makka bagenze mu hijja tebakkirizwa kwegatta n'abakyala baabwe kifuuse kya mizizo kogamba nti abantu tebakkiriza omwezi bwe guti tebakkiriza kuwegattiramu anti kyabazinga yagambye kakati kyabazinga waba agenda okuwasa nti abantu tebalina kwegatta natuga ekitegeeza agondera kino aba akoze ekyobukafiiri tukiyigidde ludda mu hijja nti Katonda yekka yakkirizibwa okuziza niyo ngobera Sheikh Ali kakati singa abantu bagenda mu Arafa ne babeera nga balina okubeera mu lusenyi Arafa olunaku lulamba nga basaba Allah bwe bamukoola bwe bamwanjulira ebizibu byabwe bwe omutonzi w'eggulu n'ensi nga tugamba singa tulaba akabinja k'abannabyabuwangwa nti kayina okugenda ku kasozi e Buddo kabeeraawo kasiibaawo kafuuwe emirere karaamirize kakole katya nga tugamba nti kali mu kuyita Allah singa kagamba nti kayita Allah nga tugamba ekikakoze bid'a kizuule mu ddiini kuba Allah tabagamba ogenda Buddo okukola mulimu ogwo okitegedde bulungi ate singa batugamba nti nti tetuli mu kuyita Allah nga tubaga ekitegeeza muyina emisambwa gye muyita muyina lubaale gwe mukoowoola ekyo kibayita shiriki ekyo bayita okukaafualira Allah subhanahu wa ta'ala ongoberedde bulungi abantu bagenda e Muzdalifa ne basulawo nga tuga nti bakoze batya nti bali mukola mikolo gyakuteeka Ssaabasajja ku ntebe kakati balina okgenda ne basula kasozi gindi ne bakubirawo engoma gundi omukyala gundi n'afumba oluwombo lw'entula oluwombo talimu nnyo n'alunywesa gundi kakati gundi ow'ekika kyegundi najja n'akuba engoma n'akola bw'ati nti Allah yabalagira batuga ti tebalina mutawaana kasa batuwa buli ti Allah yatulagidde ne batuwa obukakafu nti ddala Allah yatulagidde katuga nti bali mu kusinza Katonda si bwe kiri nti eyo enteekateeka ya lubaale ya sitaani bukafiiri ontegedde bulungi kakati ekyewuunyisa ennyo kwe kutwistinga facts okwata ebintu ne bijjibwa mu layini yaabyo hijja eriwo okulaga obubi bw'okusamira n'okusinza ebitali Allah n'okusomesa abantu obutagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala laba ate abantu bakawaŋŋamula nti hijja eyo eriwo okunywezawo okusinza bitali Allah si buli azamaanyi bunene n'olwekyo shattaani tumaliriza shattaani njawulo nnene nnyo eri wakati w'ekyo ekikolebwa abasiraamu nga bagenze e Makka ekisooka Allah yabalagidde okgendayo Allah yabalagidde okgende Namugongo yabalagidde okgende ku ntaana ya Ngobya ekyokubiri bwe bagenze tabagambye kgenda kusita biro abagati falyabudu mugende musinze rabba hadha albayt era yatusomesa buli kimu ayati ziri mu Qur'an waliyatawafu bilbayti alatiq beetoolole Kaaba ani atulagidde Allah mwetoolole Kaaba kati bwoseri kati bagende ne beetooloola ani atulagidde Allah yatulagidde twetoolole Kaaba beegala mukwata nsobi waliyatawafu bilbayti alatiq
anti batambula wakati w'obusozo obi safa ne marwa Allah aligamba inna safa wal marwata min sha'airillah mazima safa ne marwa ejo mimuli ya Allah subhanahu wa ta'ala faman hajja albayta aw itamara agenzo kola hijjo ba umra fala junaha alayhi ay yatawafa bihima tewali sobiyo no kubanti no akoze gundi sa'i baina safa wachi ni marwa naam wa hakadha tewali chetukora muhijjo kujonga Allah yakoze iki yakitulagidde kale ne kibeera nti tokkirizibwa kulamula kubikolwa by'abasiramu bye bakozenga Allah yabaragidde kubyo naam nobirabona ko obubuze ngo bifanaganya n'abantu obwo bwe bubuze lwaki abasiramu bavumirira ebyaffe nga nabo balina iffe tubivumirira kubanga mukola ebintu bye mukakasa nti Allah teyebalagirangako Allah yabalagira ko musinze ebibumbe Allah yabalagira ko mugende na mugongo mutekeyo ekigwa la wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.